Bannamateeka okuva mu Justice Centers Uganda nga bakulembeddwamu akulira ettabi ly'Emmengo Anet Nancha basinzidde Mutungo mu munisipaali y'e Nakawa mu lusisira ly'ebyamateeka lwe bateekedde bassentebe b'ebyalo n'abatuuze ne babalabula okukomya okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Nancha ategeezezza nti kimenya amateeka ssentebe w'ekyalo okukola endagaano ez'emirundi ebiri ku poloti emu n'alabula bassentebe b'ebyalo abadde n'omuze guno okukikomya mbagirawo ekitali ekyo boolekedde ekkomera. Leero ekyane bagitunze oli naye ekigendererwa mu byonna kulaba ani eyasooka okugula tubakwasaganyizza batya okulaba nti nno ensonga bagimaliriza emirundi egisinga twala nnyo maliriza ensonga no zino muki mu kutabagana naye biba biganye ensonga yeeyongerayo mu kkooti ojja kwesanga oluusi ne chairperson waba yeenyigira mu muvuyo ogwo nga naye ajja kuvunaanibwa. Bassentebe b'ebyalo abeetabye mu musomo guno nga bakulembeddwa mu Muteesa Lubowa beekokkodde bannaabwe abamu abakola endagaano ez'emirundi ebiri kye bagambye nti kibavumaganya. Era tukivumirira endagaano ebbiri tuzivumirira okulaba ng'omuntu gw'atuulamu endagaano eno ate n'otuulamu n'emu eno oba okikoze ng'omuntu naye togenda tugamba nti nga ffe nga bassentebe tukikola. Bakyamaani bangi bakola ensobi ne bakola double standard kye twayise double standard n'asayininga wano n'asayininga nawali okukakkana ng'ate yaleetedde abatuuze be okubeera mu nkaayana. Moses Okwera alaajanidde bannamateeka ku nsonga y'abamanerenda abasusse okutwala ebintu by'abantu nga bakozesa endagaano ez'ekifere. Oluusi kiwandiiko kigamba nti no kkiriza nti no nguzizza ennyumba yange naye wano akuwa miliyoni 10 oba miliyoni 5 oba miliyoni 2 esente okukakana esente ennyumba yo erimu sente ng'obukadde 2 naye akuwa olina ekizibu kya school fees olina ekizibu ekitonotono ky'olina akosa chance eyo okutwala ennyumba yo. Omulamuzi w'Eruzira Maureen Mukoya ayogedde ku misango egyeyongera mu kkooti buli lukya n'asaba abantu okuyiga okuteeseganya naddala nga bafunye obutakkaanya ku busonga obutonotono. Babagoba ba bodaboda mu disitulikiti y'e Butalejja beeraliikirivu olw'ababbi ababatta nga beeyambisa obutayimbwa ne babanyagako pikipiki ze baba banaatera okumalayo looni zifuuke ezaabwe. Okulaajana bino babadde ku kyalo Busaba mu disitulikiti y'e Butalejja ku mukolo ogwateekeddwa mu na NRM Ivan Naiguru akulira ekibiina kya 15750 Bodaboda Economic Transformation and Empowerment Model kye yaleeta okubbulula aba bodaboda. Obubbi wa bodaboda wano bagenda ne batabanafu ne nakubire okusinziira ku ssentebe wa disitulikiti y'e Butalejja Igenyi Michael Bone kumpi buli wiiki wabaawo wa boda gwe bakuba akatayimbwa n'asaba kampuni ezibawula pikipiki okufaayo ennyo okuzirondoola. To a certain extent kiri complicated nnyo omulimu gwa boda guli complicated nga bwe ngambye there is no way ngeri gy'osobola okugamba nti sijja kugenda kukola kuba wajja kukola ofunye opportunity oba oyina okukola. Abamu ku babodaboda basiimye enteekateeka ya Naiguru ey'okubaleetera ekiteeso ekya buli muntu okusonda nnusu kasanvu okulaba nga buli stage efuna bodaboda eyaayo nga tebeewoze. Tusonda ssente epiki yasooka nze njirina yandowooza munda abatuuseeko mu biseera ebitono. Naiguru annyonnyodde ekigendererwa ky'okuyamba ku babodaboda mu kitundu gy'ava. Kituleeta kino ekintu nti it resonates well with the economic agenda eya NRM okulaba nti abantu twenunula tuve mu bwavu. James Magala ne David Musikalyankolo be bakusakidde eggwire lino Crab Kede TV.